po jako akawuwo. Abantu bangi bekwasizza okugema nga balowooza nti gavumenti esobola okuba endagajjavu n'ereeta eddagala eritali ddungi. Oluvannyuma lw'okufundikira enteekateeka eno etudde ennaku ettaano ku ssomero lya Bukoto Primary School mu division y'e Nakawa nga bagema abasomesa baayo ekirwadde COVID-19, ssentebe w'ekitundu kino Kakooza James annyonnyodde omulimu bwe gutambudde mu kitundu kye. Tufunye omukisa nti batuwadde wiiki nnamba baatandika ku Mande n'okutuusa kati tukyali nabo naye ng'abantu bajjumbidde nnyo okujja okufuna vaccine ya COVID-19 era kati tukyagenda mu maaso badde ntwala obuvunaanyizibwa kati abantu okuyita mu batuuze baabwe okubagumya kubanga abamu balina endowooza nti babakubamu obadde bakukendeeza bulamu bwabwe. Wabula n'agamba nti gavumenti ekyalina eddimu ery'okusomesa abantu ku kugema ekirwadde COVID-19 kubanga abo balina ebirwadde ebirala kira batya okujja okugemebwa era nga babadde balina okubamatiza ennyo okubaagaza enteekateeka eno. Okugemya abantu nga tubazzaamu amaanyi naddala abo balina obulwadde obwa sukaali abadde batya nnyo, balina puresura nga batya, abalina HIV nga batya, naye tubadde twogera nabo baddamu amaanyi naye bw'ogemebwa ofa ne bw'otagemebwa ofa. Beera muzira ofe nga bakugema oba kale twala omukisa, gezesa omukisa ogw'okubanga oli mugeme tulabe oba onoofa okusinga obutabeera mugeme n'ofiira ddala. Kakooza James era agamba nti abasawo ba KCCA babadde bakoze bulungi omulimu gwabwe era nti buli abadde ajja nga basooka kumanya birwadde birala bimutawaanya wakati mu kumubuuza ebibuuzo eby'ekisawo n'ebyo ebiri ku lupapula olwo nno n'alyoka agemebwa. Tebabuuza ebibuuzo bingi wabula babuuza ebibuuzo biri ku lupapula. Bali bakugemyeko olina obulwadde obw'omutawaana bye babuuze byokka era nebaza ne gavumenti kino kyekoze ekyokugemesa abantu kubanga obulwadde bugenda kutuuka bubeerenga siriimu. Luli twali tubutya nnyo nga abantu babutya nnyo naye kati abantu basanga masiki bazambalira ku ki? Abantu abasinga masiki zonna omusanga ajambalidde wano bwe wati nongati ate kintize negemesa dda. Ono asabye abo bonna abagemeddwa okusigala nga beewala ekirwadde COVID-19 nga bateeka mu nkola ebyo byabalagirwa kubanga okugemebwa tekitegeeza nti COVID-19 abatasobola kukwata. Wabula ono era n'asaba abo abatannaba kujjumbira nteekateeka ya kugemebwa kirwadde COVID-19 okugyettanira. Oba yegemesa omuntu ayegemesa tayambala masiki, mbakubiriza bambale masiki. N'ekirala abantu baffe kuba Pulezidenti yagamba tebabatiriisa mu kibooko abantu babivaako. Sawa nyanza kiro osanga poliisi ebeegayira bwegayirizi bannange mugende bannange muveeyo kafiyu. Abantu bamanye nti kafiyu ekyaliwo. Akidiri Peter kansala Okamocha 2A agamba nti singa okugema kunaagenda mu maaso mu bitundu eby'enjawulo n'abantu ne bajjumbira ekirwadde COVID-19 kyakulinyibwa ku nfeete olwo nno n'emirimu egibadde gikyasibiddwa okuli egy'amabaala, amasinzizo n'ebirala bisobole okuteebwa. Mu ekyo tulowooza nti abantu singa babeera bagemeseddwa nga bangi tusobola okubanga ebintu ebisinga bitandika okutya oba olyawo ekonomi yaffe eddamu ng'ebeera stable. So nsaba buli muvubuka ali eno abuuka bannange, nsaba abantu abakulu ab'enjawulo okubanga mugenda mubeere nga babagema. Abaganda bagamba nti asiika obulamu tassa mukono. Tetulina kulekera awo kwewala oba kwekengera bulwadde. Abaganda bagamba nti okugema kusinga okuwonya. Bannange mufeeyo nnyo. COVID gyali, COVID yatta abantu bangi batuseeko. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Baleme kugayalirira buki bulwadde kampi etuyambye nnyo n'ebirala bituyambye nnyo abantu baleme kuzanyisa bulwadde bawulirize omulango gwa gavumenti.